tugenda kwogera ku kuwaayo era tulabe ekkanisa yawabirawa ey'omulembe guno okubanga yawaba ku kintu ky'okuwaayo. Okuwaayo mu kkanisa nnono ya Bwakatonda tugenda kukisomako kubanga kitukakatako okuwaayo kirina omukisa gwe kireeta n'obutawaayo kiyina ekikolimo kye kireeta naye bakiyimirirako ne bakisaabulula ne bakifuula ekintu ekirala. Lwaki abasumba b'ennaku zino enjiri gye babuulira mu makanisa gaabwe beesingira ku kuwaayo? Babuulira ekigambo kya Katonda naye nga bakomekkereza bonna bakiwunzikira ku kuwaayo. Kuwaayo kyonna ky'olinawo Mukama anaakusiima. Ebigambo bya Katonda Bayibuli erimu ebigambo bingi by'osobola okubuulira omuntu nga bimukwata ku mwoyo era ng'abiganyulwamu era ng'asobola okufumiitiriza n'amanya nti wama musumba gundi ddala abuulira. Ab'ennaku zino babuulira nnyo enjiri y'okuwaayo kubanga bakimanyi nti basinga kwagala ssente okusinga abantu ba Katonda be basumba. Twalabyeko musumba Bugingo nga yagobye mwami eyabadde azze okuwaayo ng'alinawo akatono k'asazeewo n'amugamba addeyo atuule tasiimye ssente ze. Ayagala abantu abawaayo batandikire $50 okudda waggulu naye ye ow'akatono atuule nako. Naye nga yeerabidde nti mu Bayibuli waliyo omukyala eyawaayo eppeesa era ne balisiima nnyo okusinga abagagga abaali bawaddeyo ekitono. Lwaki abasumba tebagendera ku njiri gye babuulira bantu? Lwaki wajjukira embeera eyo ey'omukyala eyawaayo eppeesa? Lwaki ye tasanyukira ono aleese omutwalo gwe okuguwaayo? Lwaki amugobaganya? Kitegeeza nti bo baagala nnyo ssente okusinga ekigambo kye babuulira. Baakola ekkanisa nga ze bizinesi zaabwe mwe balina okufuna obugagga so si kulyowa myoyo gy'abantu. Awo Uganda abasumba baffe bonna bwe batuvuga batuzza. Tujjukiza nti tutambula ne Haji Settuba omusomi w'edduwa. Haji Settuba yakutuusako pulogulaamu eno era nga bw'amwetaaza okwogerako naye ng'olina ebizibu eby'enjawulo by'oyagala kuyambemu mwetegefu okubimaliriza. Essimu ye nno k'ogenda okumufunira eri 0703 31 39 25. Ye Haji Settuba omusomi w'edduwa. Mukama nga bw'anaaba atusobozesezza. Now, n'olwaliro mu marriage, family and marriage tubadde mu kigambo kya Katonda. Okusooka byonna njagala okwebaza mbadde ntaataaganyizibwa mu byuma wano kuba mbadde nnyina essimu emu erimu layini 2 emu ya wifi endala yaki endala bagikubako tubeera mu masimu oli n'agikubako direct neevaako. So waliwo abantu abayogerako ne admin ne bamubuuza lwaki tuli bwe tutyo n'abannyonnyola ne boogera nange ne tubanyonnyola ekizibu ekyo ne beeyama okutuyambako okututaggulula mu bintu ebyo. Era wiiki ewedde ne baweereza admin kye beeyama admin n'akituukiriza. Admin ne tufuna gadget endala twafunye essimu endala eyawula byonna kati ne bw'okuba direct tosobola kutaataaganya na gundi network yaffe ne bw'okola tosobola kutaataaganya eno oba eno. Era ebintu bingi nnyo ebyakyuse bw'oba obadde olina message nga sinagiddamu ye message yonna yayiise era okutandika n'ekiro ku ssaawa nga 2 bwe yampeereza message okuva ku ssaawa 2 message yo gye nnina era gwe gwenzizeemu. Kati wenna ali eri emabega nga mbadde sinaba kukuddamu okutuuka eggulo bambi sore Babula Bakolinso ekyokubiri essula 9 okuva ku nnyiriri olw'omusanvu sinaba kugambako Bakolinso 7:8 9:7:8. Now so bambi message yonna bwebanga yagenze I'm sorry. Ekirala amanya gataataaganyemu agamu tegakomyewo ennamba zikomyewo kati bw'oba ompeereza message nja kusobola okumemorizinga erinnya eddoboozi nsobola okusavinga ennamba yo oba so bw'okuba essimu nenkubuuza nti gwani teweewuunya waliwo automatic message eriko waliwo mukwano gwange omu mama wange omu message agundi agenze n'ampeereza ka automatic message ne kajja ne kamugamba please try again later nagamba omwana ono abadde ki
so bambi bwolaba mu enkyukakyuka yegundi ndozadde agamba omulenzi ng'ameze nnyo amalalo ono kati ng'akisusiza no waliwo ebiriwaawo ebibaddewo naye tugenda kuddamu tutereere so njagala okwebaza abo abantu abeeyama ne batuukiriza abatugulidde essimu etereezeza ebintu byaffe byonna kati amasimu gali wano mayitirivu nnyo naye simu bubi mukama abawo omukisa gonna gakola ku lw'okugasa olwa puroguramu eno mukama abawo omukisa kubanga twekanankanira ddala nga bw'olaba bukedde kampani gye bayita bukedde oba CBSFM buli simu gye nnina eyina ekyokukola oba ziri 10 na mmeka buli omwe eyina kyekola mwebale nnyo bamikwano mwebalire ddala mukama abawo omukisa eyo nvuddeyo tulina bingi nnyo ebiriwo leero ngenda kusooka naki mu security alerts zino mu security alerts z'olwaleero ngenda kusooka neki ngenda kusooka n'eddwaliro n'abasawo Ministry of Education Ministry of Health enguzo eri mu Ministry of Health bannange enguzo eri mu Ministry of Health togimanyi na kumanya tusaasire abazadde abaweerera abaana tusaasire n'abaana baffe abasoma obusawo waliwo omusawo leero akola mu ddwaliro mu Uganda awo awulira ennaku ennyo mu nkola y'emirimu mu Ministry of Health antuusizaako message eno n'ampa obujulizi n'obukakafu bungi kuba kitutte ennaku nga 3 nga tukikolako ebisingawo era gundi nkyabireeta nga ennamba z'amasimu n'ebirala byonna njabbireeta naye kiri mu Ministry of Health omwana okusoma okubeera omusawo ku university kwokka amalako emyaka gye yamala okuva mu nasalo okutuuka mu P7 ng'akyasoma okufuuka ekyo mu musimbi omuyitirivu ennyo omuzadde gwawaayo oba omwana okusoma nga yeeweerera ne yeeweerera asobole okubeera ekyo n'amaliriza ng'okufuna omulimu ate nayo pulobulemu ndala omwaka oguwedde baalanga nga baagala abasawo abakola mu laabu oba bebbe bayita batya abo mu lusawo abakola ebyo ebyokutesitinga kujjako omusaayi kola biki ebyo bwe bityo naye nga balanga nga abaana bagendayo nga batwalayo ebiwandiiko byabwe nga batwalayo egundi byabwe nga babasunsula kye bayita shortlist nga bajja mu shortlist nga baba shortlistinga kati bagenda mu interview naye abaana bonna abagenda mu interview babagambye connections ziva eri nga zikkirira eno osooka kusasula obukadde 10 okufuna omulimu obukadde 10 kati ono kataalo ono gwe basindise yabuwaayo eri ogenda okukola interview ng'obusasudde babagamba lab technicians lab technician very good wulira mbadde njagala kulaba obanga mukamanyi nze mbadde nkamanyi mweno mumpita wa kusaaga nze obwo mbeera mbumanyi obwo obuntu obutonotono obwo obutekinicyan obwo mbambumanyi wulira nga bakugamba bwogwa sente bazikuddiza bw'oba toyiseemu 10 lyo balikuddiza si mitwalo 10 obukadde 10 omuzadde nga yawerera omwana ataanoonye 10 eryokugulirira okufuna ekifo naye ate ne bwogwa tebabukuddiza kubanga toyina bw'obuvunaana bw'ona obuvunaana bajja kukusiba naawe kuba wagwa enguzi ate yaakwegaane kaakati waliwo omusajja gwe bakulembeza ali mu ekyo ekintu ali mu kugira bamumpadde wano erinnya akola mu ddwaliro ly'enaggulu bamuyita Katungi Pius Katungi ye kadeideyi w'abanene mu ministry era gw'olina okulaba omusawo ono olw'okuba maama we yamuweerera mu bugubi
musawo wa mukazi munaku ye mama ye taata bye yayitamu okutuuka awo bw'abiraba awulira ennaku n'anoonya ASP asimu owire Bible and Politics ayambe banne abalaba enziba gye bali mu kubabba ku bukadde 10,000 bw'oba omanyi watodde obukadde 10 n'obuwa Katungi Pius abaana abawala bo bw'ojja ng'oli lab technician ng'oli muwala musooka mu 2 okukuwa omulimu mu Ministry of Health. Kati kye tuliko tuli mu kugoba lulayini olwo lwonna tulujjawo tuluguse mu Ministry of Health wali we bannannyini nguzi. Pastor ate ng'obyogedde gwe tofaayo tutandikidde ku Katungi. Pius Katungi ali enaggulu mu ddwaliro enaggulu gwe tutandikiddeko n'ebirala byonna biri mu gundi tugenda kubaabya paka ku ministry paka ku minister paka ku Diana Atwine bukadde 10 ng'omuntu yawerera omwana we mboyino kuwa bukadde 10 kubanga ogenda kufuna omusala musava ogenda kufuna 3.5M kwagamba namwe mubanga abataddemu ffe bw'omuntu bw'aba akutwala ebweru osooka buuza bannange waliwo wano omulimu nteekamu mmeka oteekamu miliyoni 3 nfuna mmeka kati ne Uganda bye mutandise kuba ffe abajja ebweru obalaza ogenda oteekamu n'obalaza ogenda ofuna mansire bye biri e Uganda 10M ofuna 3.5 ate nga waliwo n'ebirala ate yo omwana omuwala ye ennaku eri ku baana abawala bo kirikiri mu nsi yaabwe kati awo wentandise awo ngenda kukwatawo mujja kumpulira osi wa poliisi y'e Mulago mwasambye omwana obusajja mwasambye omwana ensigo ne muzaasa ne mumusiba mu bintu eby'ekisiru ng'olwokuba ayombye n'omusawo ne mukwata omwana ne mumusambasamba ne musiba abaana nga mubatiisatiisa mwagala obbalyako essente n'omusamba nawe osi w'e Mulago munyarwanda gw'enzija omuntu amanyi osi w'e Mulago mpa details ze kubanga eyabadde abikwata essimu baagyasizza so abimpadde mu gundi naye nga saga yabaddewo ng'abantu bangi mwakuŋŋaanye ne mugimanya njagala osi w'e Mulago oyo gwe bakaleeta oyo omunyarwanda yasambye omwana n'amudamaginga internal organs ze I mean private parts ze so please jangu mu kabokisi kange ompe details z'omusajja oyo osi w'e Mulago oba olina n'ebifaananyi bye bituwe Dr. Katungi nzija nayo nga nvuddeyo oluvannyuma lwa message eyazze wa Museveni ebbaluwa y'eggulo gye nabagambye yabatuuzizza obufoofofo gye baamugambye okuba ng'agiddamu mu mangu okubabuulira pulani ki gy'alina ey'okulera demokrasi mu ggwanga obutatabangula ggwanga obutaleeta mutabani we n'ebirala mu meeting gye babaddemu gye nabagambye nti bali mu meeting batuula obufoofofo muwulire ki kye baasazeewo kye bali mu kuluka kye balabye nga we out ey'okukivaamu yiino mu biwulire bino ebintu olw'okuba baamuwoninze ku ky'okwewamba nti FBI eyina ekitegeddeko ebawulira emanyi kye bazzaako ekyokwewamba yakibagaanye wulira ki kye bakola ki kye bateesezza Museveni agambye bagenda kuleetawo embeera waliwo abantu abagenda mu gavumenti abagenda okucriticizinga gavumenti naye nga gavumenti ekirimu baleete abantu bonna bali mu nkambi z'ababundabunda beyiwe ku kkubo ng'ensonga eri politiko Museveni aleme kudiployinga ekintu kikwate kiyingire mu lunaku kiyingire mu nnaku 2 okwekalakasa kubeere mu Uganda naye nga bo be bakulimu ng'era be bakukontrolinga
bagambye bagenda kukozesa likodizi zaabwe ze balina ez'Abanyarwanda mu kabano, structure za kabano zonna zibe nga zikimanyi beeyiwe ku kkubo, babayambeko n'okubawa okuweza numbers, bayambeko okuyiwa barefugees bonna okuva mu nkambi z'ababundabunda bonna mu ggwanga Uganda. Kikwate kati amagye gawambe naye nga kiraga nti mulimu elementi y'abantu. Nga bwolaba bwe yabadde ayagala okuleeta mutabani we n'asooka n'anoonya elementi y'abantu e Masaka, mbw abantu bazze okubugiriza era n'agamba bannaye abantu nga banjagala nnyo, abantu nga munjagala temufaayo kye mwayagaliza embizzi era embizzi yeeriwo. Ne wayite wiiki emu n'agamba kati eyo CDF kuba abantu be bansabye. Okitegedde? So kati ebyokwewamba bagala nga mulimu elementi y'abantu, amagye gawambe ga taking over, gasooke gawambe obuyinza. Mutabani wa Museveni alizayininge abe nga civilian nga Museveni bwe yabitukola mu 1996 bagamba mbu obuyinza bugenda kudda mu bantu ba civilians. Museveni n'alitayalinga amagye n'abeera civilian ne yeesimbawo ate, kubanga etteeka ligamba bannamagye tebayingira mu byabufuzi, obukulembeze budde mu bantu ba bulijjo. Museveni n'alitayalinga n'abeera muntu wa bulijjo, naye bwajja n'agamba nze General wa NRA nga yeekwese mukali mbu president yabeera commander in chief. Kati byayagala okukolera mutabani we. Bwe mulaba okwekalakaasa kwonna mu ggwanga kwe bapika mukuyingiremu kikwate tukivaamu nga ffe ng'obuyinza bwaffe babadde baagala kikola mu kyama kikyo nkibateeredde ku mmeeza. Mmwe bwe mbagambanga ekintu, ani alabye ku twiti za Kakwenza? Najja ebintu Kakwenza byonna byayogedde ku palamenti byonna nabyogera wano. Kakwenza bwe yabitadde ku leve endala eya Twitter biibyo. Kakwenza olwaleero akoze tweet n'agamba waliwo ekiwayi ky'aba namawulire ba Nuupu ababadde bakukuta n'empuuga wiiki nnamba. Bwe njogera ekintu siri mulalu.